why look for me. It's gonna be an independence celebration. It's almost a 3-day initiative. Wow. It's from Friday, Saturday, Sunday. Yes. So peace mutuuzo tumubuziza ekintu kino obado ino engaging because it's a festival where artists have to be part and all that. But Uma is not anywhere closer. Tenga gwe wayimiriza okulonda. Era na tachirumye na kuyimiriza era ne shiba namwe sindi amwepatika ko na isiba manyi chovola ba sasobodde bakozesa yeta bamanyi era sindi bye bakola ye minister tabimanyi sobolokera kumachana abayimiriza nti wayina bagamba muyimirire. Okay. So this is what is happening. Ndoze nembozi tujibalekereyo tash. Yeah, sure. Tutandikira olunaku olwencha abantu bannyonnyole tuli kinoni lero tuli kayunga ne David Lutala abantu be kayunga temusubwa ekinoni muganda waffe Lugonvu Sam I don't know the place exactly ate tugenda kera kumacha fenna twambale tumale okwambala nzije mu bolo ekifo ekyo beti tuyambe ko kulinnya ekino bulungi ani Joma Gardens. Okay, that's beautiful. Sorry about that. Joma Gardens is where we're going to be. Tugenda munala igena bela program ya Feri live mujemu manyi I know ochimanyi ntino Ukraine ochimanyi ntino ina majege bana ye chirerasha mpira gwase no ne Manchester abyo naba bimanyi omwana no lwachi bawangula ndola film you know directly I know. Until we link up knows Atash let's call it a day. Thank you so much. Bye bye. Tusinkana ncha amefuga gano tugasanyukidde nnyo nga Uganda naffe banabitone oba artists twagala kulagako bye tulina mu nnaku 3 olunaku olusooka ng'ennaku z'omwezi 6 tujja kutandikira wano ku National Theatre nga tulina bye twagala okulaga ebikolewa emikono abayimbi ab'ebitontomi emizannyo tubina bijja bbeera wano ate twayise ne bannaffe abava India ekatha nabo balina bye baagala okutulagako nga tusanyuka era nga tujaguza olunaku olwokubiri nnaku z'omwezi 7 tujja kubeerako n'okukumba nga banabitone ba artists bonna twegasse ku kibinja kimu temuli byabufuzi twagala kusanyukira wamu nga tukumba okuva wano ku National Theatre okujaguza kuno kuteekateekeddwa okuraga engeri gye tukuze mu bya performances ne mu art ate kati twepositioninze mu kifo ekyokusatu mu Africa yonna ng'ogyeko Nigeria ne South Africa Uganda kati yeddeko mu kifo ekyokusatu naye era tubalumba twagala tugere mu kifo ekisooka kubanga namwe mulaba talent ya Uganda abasinga obungi bavubuka bato amanyi bagatademu amagezi batademu mangi enyimba zabafurumya tewandi agadenda kuddamu okuwulira abayimbi abalala abava ebweru mwe mwabalonda temubatsibaako nemubakkiriza. Those are independent associations. They are not government entities. They are independent associations. Ffe tubaweereza engeri gye batambulazaamu emirimu gyabwe obulungi wabaawo ey'emulugunya era ateekwa okuleeta eddoboozi lye mu gavumenti netuwuliriza netuwa guidelines. Guidelines zino ze muba mugoberera mulonde abantu bamwe ababakulembeze bamwe. Ebyokulonda mukakane twabuyimiriza kubanga tekwali kulambukufu. Abakampala bokka be baali bagenda okulonda naye ba artists bali mu ggwanga lyonna tuteekwa okufuna register emara ejayo ba artists bonna we bali nga beregisterinze ne tufuna list olukalala lumu naye nga buli omu alumanyi turutimbe wano buli omu amanye register tewabangawo okulonda kuli transparent nga tekulina register n'olwekyo kuli okulonda kwali kutegekeddwa naye nga register yako teriiko nga aba artists abali up country tebaliimu n'olwekyo twaraba nga kujja banyigiriza okulonda abantu nga bali bemukulembera tebabamanyi ate tebeetabye mu kulonda katuli mu kwetegeka bulungi bwe tunaamala okwetegeka tujja balangirira olunaku ki bwe tugenda okulonda abakulembeze
we mugenda okulonda abakulembeze bamwe aba performing industry.